Kadama TV waliwo akakodya akapya kenjagala bakadaama mubeere nga mwegendereza ddala bakadaama atannaba kusayininga contract n'abakadaama bagenda okusayininga contract okurenewinga contract. Kadaama gwe mulaba awo mu vidiyo eyo agenda kubeera nga ababuulira naye nga ye yakaguddemu akakodya akaguddemu Abawarabu ke batandise. Mumanyi nti kakati Saudi Arabia yakyusizzaamu oba eyina engeri gy'etandiseemu okubeera nga eyagala ne babboosi bano babeera bakoze obuzibu nga emisango ginaabasinganga gijja kubeera nga gibakka mu vvi. Gijja kubeera nga bakyusizza sisitimu nti omukozi batandise okulaba nti omukozi naye ayina okubeerako ne rights ze. Tusobola okugamba nti mu mpapula mwebiri naye tetunnalaba action ze bakola kuba bakadaama bangi ababonaabona nga bava e Saudi naye tetunnawulirayo ddala Muwarabu nti baamupiininze oba baamusingisizza omusango. Kakati akakodyo ke batandise okukola era kadaama ono naye kagenda okubeera nga abannyonnyolako ke kano nti mu kusayininga wano contract engeri gy'obeera tonnabamanya mannya oba engeri gy'obeera tonnabamanya nnyo bajja ne basayininga contract naye bw'asayininga contract amannya g'ateekawo ateekako amannya ag'omwana ali under age. Omwana ali under age kitegeeza nti wansi w'emyaka 18. Omuntu w'emyaka 18 okuvunaanyizibwa obwabwe babeera bamuvunaana kibeera kizibu nnyo okumuvunaana ng'omuntu gwe bavunaana omuntu omukulu. Kakati ojja n'osayininga contract gy'osayininze wansi ne bateekawo linnya ya mwana muto ne babeera nga olowooza osayininze contract n'omuntu omukulu kumbe osayininze contract n'omwana omuto. Ebintu bwe byeyongerayo eyo mu maaso waddembe n'okugamba nti nze sayiningako contract oba n'osayininga contract entuufu n'ojja n'ogisayininga naye no contract gy'ayagala ateekemu ebintu ebibeera kati nga ogamba nti neeyongezaayo emyaka ebintu kati nga bakadaama baagala okubeera nga balinwinga contract nagamba nti neeyongezaayo emyaka ebintu ng'okugamba nti sijja kugulira bintu ebyokukozesa eyo oba osayininga entuufu n'osayininga naye akati contract ey'ebikyamu oba ogisayininga na mwana we nti entuufu ojja gisayininga naye ate bonna ogisayininga tojja gitegeera. Twabaleeta kadaama gwe baaleeta ne bamugamba asayininge n'asayininga ebintu nti ebintu bya boosi baleese ebintu bya boosi n'abeera ng'asayininga nti abireceivinze. Kati mu kureceivinga wano yali tamanyi nti n'asayininga contract n'asayiningako. Kati eno contract enkyamu egenda kubeera nga ogisayininze naye nga wansi waliwo mannya gaani ga mwana oluusi ate n'akakodyo akalala akaliwo osayininganga naye n'ago amannya gennyini g'osayininze si g'oyo boosi wo nga muntu mulala nnyo. Kati gw'ogenda n'oweegamba nti nasayininga contract yiino wano buli kimu naye nga ogenda okulaba ogenda ku poliisi nga bagamba ono si gwe yasayininga naye contract wasayininga na mulala. Twabamanyi n'okusuula abantu ebweru n'agamba nti sayiningako contract mulala wazze buzzi wano. So mwegendereze nnyo nga musayininga contract. Bwe kiba kisoboka nga musayininga contract gezaako okulaba ku ndagamuntu ya boosi wo. That is ddala abaana ababeera tebayise mu ofiisi. Kuba osobola okikwasaganya ne ofiisi n'emanya nti omuntu gwakuwadde kuba oba okikwasaganyiza ne ofiisi omanya nti ofiisi eba ekuweera ddala omuntu oyo nga bamaze n'okumubalaga yiikaama ye. Naye kakati ddala ng'ogenda okurenewinga contract mubeere nnyo careful olabire ddala nti boosi wo bw'oba osayininga naye nga n'eyiikaama ye amaze ogikulaga ndagamuntu yamaze ogikulaga nti ndagamuntu yange yeeno n'amannya agaliko ge gano n'obeera ng'osayininga ate temusayininga contract ziri mu Luwarabu. Kati tusooke tulabe kadaama ono engeri gye yaggulemu mu kakodyo kano ke batandise okubeera nga bakola bakadaama era mukeegendereze nnyo. Tusiibye mutya bakadaama bannange na Kadaama TV Mr. Kadaama bannange badisaamu mumpabulemu contact yange eraga nti omwana wa wano omulenzi wa myaka 14 yasayininga contract eno kulaga maanya ge. We nabuuziza bosi wange baba kumakya yaŋŋambye mbu amannya ago tamanyi ani yabisayininga naye amannya ago nga mulaze aŋŋambye mbu n'amannya ga mutabani we omulenzi w'emyaka 14. Kiwulira bulungi. N'ekirala kye mbadde njagala munnyambe mumpeemu amagezi mukama wange antwala okole wa maama we ne wa muganda emmotoka ennona ku makya
kumacha tata waba ino okubanga zo wano okunona ku ssaawa 4 nkevaano nga nkoze emirimu nengenda eri nenkola nemala nenvayo nenkomawo nenkola ewa tate waliyo flat floors 2 rooms 2 okiwulira ewa brother we waliyo rooms 6 kiraba ne wano still ovaawo nga nkweba nange mumpe ku magezi inkoze ntya mize panado nkoye bannange mumpe ku magezi mama aganye okumpuliriza ali mu kuwoza nina okugendayo ali mu kunfosinga bannange inkoze ntya mumpe ku magezi bakadama bannange mbegayiridde